libadde essanyu gyereere yali omumyuuka w'omuduumizi w'amakomera Ssebbi Ato emyaka 9 nga wayiwa ne mwana munne Mariam Adongo emyaka 32 okuva mu ggombolola y'Emyene mu disitulikiti y'e Oyam. Omukolo guno gubadde mu maka ga Ssebbi ku kyalo Kirombe ekisangibwa e Lira wakati mu Nduulu. Ssebbi ategeeza nti asazeewo okugattibwa n'omukyalo ono kubanga mu ddiini y'Obusiraamu kimenya amateeka okubeera n'omukyala nga si muwoowe. Ayongeddeko nti alina abaana 16 mu bakyala 3 nga bonna bazze bafa. Nnyina w'omugole Santa Okwila ategeeza nti wadde muwala we muto naye asazeewo bw'atyo okufumbirwa amusinza emyaka. Abaana ba Ssebbi bategeeza nti basanyufu olw'okufuna nnyabwe omuto agenda okulabirira kitaabwe. Ssebbi Ato asinye mukyala we okumubeererawo nga yazza mujjanjaba mu ddwaliro e Mulago. Hudson Apunyo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.